Mira kumukuto kwa Uganda lifestyle. Nze Segaba Murishi. Alien Skin yaletebwawo mu kooti era ne bamusindika kwa limanda bamugamba akulunguleyo ebbanga eriwerera ddala nga wakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 9. Omusango ogwali gwamutwaza kwa limanda ebuzira gwali mbu kutwala ssimu then n'emitwalo 48. Kati bino byonna bwe byabeererawo Hassan Mubiru ataata w'omwana ono ye yagamba yeetaaga bamusasule ssente eziri mu bukadde 7 kuno nti essimu eno bwe bayali ya bukadde 3.5 ne ssente omwana ze bamusanga nazo kossa n'ezo ze yateekamu okubeera nga bamujjanjaba bwe bukadde 7. Alien Skin bwe bamusisinkana nakkiriza nti ekyakubya ono omwana yali ayina omuntu gwe yeefaanaanyiriza ate gwe yali anoonya. Okiraba? Kati ne tulaba n'omukuumi we Julio n'agenda maaso n'okubeera nga naye akwatibwa. Kati ate omusango gw'ensambya ne gubasangayo era asobola okubeera nga akomezebwawo. Kati mu kumukomyawo era baneeno ne basobola okuba nga babasomera emisango era nga mu kiseera kino eno bagenda kubeera nga bakomawo olunaku olw'enkya ku Lwokuna balabe oba babawa bail oba babazaayo. Tubadde tukyali ku ebyo eddwaliro ly'ensambya nga buli lukya tugamba twagala obutambi bwe ziba nga ddala ddala eddwaliro lirina kamera batulage ki ekyaliwo. Akatambi akagenze maaso n'okubeera nga kafuluma mwattu ate keewuunyisizza ensi. Omanyi oyinza okubeerawo ng'owolereza omuntu naye ekiseera ne kituuka nga newookutandikira tolabawo. Mu katambi kano eno kalagira ddala nti abafangoni bajja n'emmotoka 2 ne bazireka eri mu luguudo. Basobola okubeera nga bayingira ne bakola effujjo era kuno eno mu katambi kiragira ddala abavubuka 2 bakakkana ku musirikale w'ekitongole eky'obwannannyini ne bamubba. Mu kumukuba waliwo ne yali atambula naye ne bamubajja ensambagere ne wansi bwe yali ali ne bamukubirawo. Bano nno basobola okubeera nga baddayo mu mamotoka gaabwe ne balinnya oluvannyuma ne beeyongerayo. Naye insidensi eno yayongera okutiisa abantu abaaliwo kuba bonna baatuuka okudduka. Kirabika bano ekigendererwa kyabwe baayagala nnyo okutandikira kuba neeno abakuumi lwansonga munnanga asobola okugjayo emmundu ate n'akukuba essasi. Mwabiraba wali eri Alien Skin yali alumbye ebbajjo era omusirikale singa yali baneeno abalala batali trained awunzika kubye amasasi naye olw'obusungu obungi yamaliriza nga agakubye mupiira gwa mmotoka. Kati mu byonna byonna ebyagenda mu maaso abantu babadde beeyawulamu abamu nga babagira Alien Skin ate abalala nga bagamba ekintu kye yakola kikyamu. Kati kansuubire nti ne kano akatambi kajja kwongera okubalaga wa we mugwa. Bannange tetuganye teri muntu mutuukirivu naye abawaga Alien mwali badde ensonga zino eno amuzitambuza mpolampola kubanga ekisinga byonna kwe kukakkana ne mumanya nti ensobi yakolebwa. Bweba yakolebwa okwetonda kintu kikulu nnyo. Waliwo omuntu asobola okwetonda kw'eno ensonga ne bagamba nti bali tugenda kusalira ekibonerezo kya myaka 2. Kati engeri gye weetonze n'otasumbuwa na kooti kati kusalira emyaka 5 kitutayagala kubanga alina okuvaayo n'aweereza eggwanga. Muyimbi wansi. Kyakubiri alina abantu abamwetoolodde. Maama we twamulaba mu kooti bambi ng'ayungula amaziga ate era n'abo bavubuka aba ghetto abadde nga abayambaku mu nsonga ez'enjawulo. Naye wano wetwongera ddala okumanya nti nno ebintu bineno si byawe ate tetulina bibalaatiramu kwe kuba nti n'18 abagenda mu maaso n'okubeera nga beenyigira mu bulumbaganyi buno eno badduka dda. Okiwulira?
nabo badduka poliisi egamba eri mu banoonya. So mu mbeera bwetyo twongere okubeera nga tumanya kyamazima waliwo obujulizi obutonotono. Lwaki tubuyita obutonotono? Waliwo obujulizi obuliwo kooti bwesobola okubeera nga ekozesa. Kati aliyeni alina okubeera mukkakkamu ensonga zino eno ne bazikwata mpolampola, kuba kati wano bala institutions bbiri ennene. Institution ey'eddwaliro ery'ensambya eyo nnene. Bwe tutunuulira bino eno naddala gamakampani agagaba abasirikale agagoba nnannyini, kizibu nnyo okuwa olukusa n'oba n'abasirikale abalina emmundu nga toli poliisi toli magye n'oba nga oli mutono mu ggwanga. Ekyo tukimanye. Kitegeeza wano kampani ey'obwannannyini esobola okubeera nga nayo efayiringa emisango okukuba abakuumi baayo, n'eddwaliro okukuba omusawo waalyo nakyo kinene. Naye jjukira eddwaliro lino eno mu kukuba omusawo n'abasawo balina ekibiina ekibatwala ekinene ennyo. Olaba abasawo bavayo buvire bagamba nti twekalakaasizza lwa misaala mitono, n'olaba gavumenti ng'esattira. Katono singa bavayo ne bagamba nti beekalakaasa baagala munnaawe eyakubwa afune obwenkanya, ki ekiyinza okukola ki okubeerawo. Kati awo weŋŋambira nti ebintu tulina kubeera nga tukakkana bukkakkanyi, kwetonda ensobi weba yakolebwa ku njuyi zombi, but ate ensobi tegonjoolwa na bumenyi bw'amateeka. Mulina kugenda mu kooti yo neesalawo nti kituufu bano bazza omusango oba bano be bakola ki be bazza omusango. Kale ebyo biri ku sayidi ya Lenskini, katulinde tulabe ebinaava mu kooti awo e Makindye olunaku olw'enkya. Kati poliisi mu Kampala esobodde okubeera ng'ekola ebikwekweto eby'enjawulo muno nno, egeze maaso n'okubeera ng'ekwatiramu abantu 6. Bano bageze maaso n'okubeera nga ekwata, kigambibwa okuba nti bano badde benyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli okunywa enjaga. Bano nno bamenya n'amayumba g'abantu ne bababbako ebyabwe, era bonna bonna basobodde okubeera nga babayoola. Kati Kitintale, Portbel, Luzira, Kifuufu n'ebitundu awo ebya Gulf basobodde okuba nga naye bakwatayo 19. Kati mu ggombolola y'ekira bakutteyo 30. Ate ne mu disitulikiti y'e Mukono poliisi nesobola okubeera ng'ekwatayo 47. Banawe Mukono naddala mu kitundu ky'Esseeta babayodde. Kati ate ku CPS awo mu Kampala nayo bayoddeyo 20. Poliisi ya CPS ekoze ebikwekweto neyola 20. Kati omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti nno bano bageze maaso n'okubeera nga abakwatibwa bagenda kubeera nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ku misango egy'enjawulo. Jjukira atugenda mu nnaku nkulu, bwe tuba tugenda mu nnaku nkulu obubenje buba bungi, kitegeeza ne poliisi y'ebidduka erina okwongeramu amaanyi, but still n'abantu beenyigira nnyo mu buzzi bw'emisango. Abantu abamu okuva nga 18 Desemba okweyongerayo baba batandika okugenda mu byalo okujaguza ennaku enkulu. Kati awo n'ababbi ne bakufuula mugano kugenda maaso n'okuba nga bamenya amayumba gaabwe. Kati poliisi ky'obulaba eyongeddemu amaanyi okukwata bonna bonna beesuubira nti bayinza ottigomya abantu nga toolekera ennaku enkulu. Kati naawe atambula ekikeerezi nga tolina biwandiiko, atambulira mu bitundu gy'omanyi obumenyi bw'amateeka, mwegendereze, bajja kukukwata ogende okwongera okwewozaako nga tokyalina kyozza wabula nga bo bali mu bikwekweto byabwe. Kubanga mu kiseera kino eno munnansi kyamakulu nnyo okuba nga otambula n'endagamuntu ezimu zaggwako, bati bw'oba nayo ng'amannya agaliko gago n'akafaananyi kako, ate toba omu ng'oli asobola okugamba nti no yatambudde ng'ali bwatyo kireereesi. So byebyo sofa ebikyaliwo. Nze Ssegawa Rashid.